Siba tolekede chat listener olwaleero nga bulijjo nenga bagamba Bullet Production. This is an abomination for sisters and brothers to. Tugenda kulaba bulanga obusatu ntolekede ntandikwa sinema. Sinema zino zonna ng'ozaagadde jangu ku Energy Center edduuka namba 65 ne ku Mukwana Arcade obusinkano Tonic Films nate. It's now time. I have to go and transfer my room. Please don't come back and get some mashed. Mush, you must know I'm carrying your baby. Of course, abortion. You can't do this to your own sister. Gambe tukyali mu bulango wabula nga tulekera kyatlesi kano bakata the trust. Obeera ekintu kyogoba Kano kakutte kyakubiri wabula nga nagwo muggo gwa sinema. Muganda wafanga weddiza omukazi otya oba ndi mulogo nanga mujja kukira. Gambye bonna oba obwagadde bina Uganda Tonic Films as usual. Nenga nagamba Jimmy nga bulijjo yababirimu bagamba nanyini sinema muyita Sekituliko Stefan. Musanze wali ku street. Tugenda kulaba ke bagenda okuyita abaana bafubigana. Betrayal. Menace, ajja kumpasa. Ke tugenda okulaba Temwanga, ani alinijibira? Ezi nsonga tunezikwatamu. Nakuya waba taliwo wegwengera naye. nakuya waba taliwo yakaisa the village girl muwala wo Kaalo. Mami, kiki kino? Omukyakala mukatunja. Nyina ze Juliana wakazala. Kabaka yasinda oba yajo bakulemberamu gambye gyekali. Katusembeyo kano ko bakayita musajja akawa the bloody village nako gye kali mu dduuka. Goods are never wrong. It has been done. Bullet Production still Kill anyone. gambe kasembayo. Why? I am Musajja Akawa. The son! agamba ye musajja akaawa mutabani w'abasajja kambwe omuzanyirako gwe Has been done. gambye yakayise the bloody village. I've never asked him. Bullet Production still gyekali. Why? I am Musajja Akawa. The son! bannange raba nanyiniko still So stupid to be thinking like that. Don't you think he has? kabaka Stefan ye nanyiniko Do you think he can recommend you? bagamba this year Sent to kill you. If you want everyone to praise you, just kill yourself. What do you want me to? Maybe the gods have the reason for that. kajjuddemu abazanyi ab'omulembe Yasini Lubawa Master Kizito bonna mwe bali Mugaya Wazo Scovia
yakayise the bloody village oba musajja akaawa kalolekere kyatulese nate olwaleero wabula nga bwonna teweerabira bufiirimira mu mabule productions nga bagamba mabule production balese entandika olwaleero mu kaseera kano twolekere ekyatulese Mabule presents era Steven Mabule nannyini sinema tolekedde abazanyi abagenda okukabaamu gambe tugeze ku kina Uganda ne bajja bagamba Mugaya Faizo agenda kuba tuzanyira olwaleero nenga nagamba Jimmy's Production still jukira Clotonic Films Energy Center edduuka namba 65 nga baga Master Kizito aguse Emo Powers naye agenda kabeeramu nakwotekana Mutebi Anita tugenda bba naye olwaleero bannange raba erinnya bonna mu sinema gyotalina kusubwa bagiyita the Betrayal sere bisinga kwegamba ku nsi bangi baliriddwamu olukwe mukadde kano mu kutandika twali ku bbali eno waliwo akawala akamu nga bagamba bafulumiza Tonic Films International libalese entandikwa era nga bagamba executive producer Mabule Stephen kubali wano kutale waliwo genda maaso nafuna ku kyakulya bwakumakya ne bajja bagamba bossa jeje line editor wa cinema aba yagasegase eya supervisinze ba editor yoyo mu kaseera kano waliwo family tulengera asoma mu Bibuli tukimanyi ffenna ebisolo n'abantu bali wansi wa kulabwa kwa Katonda baleka okusaba kitaffe ali mu ggulu bali mu ssala naye waliwo ono ali mu kusosola njala ze tutandika butandisi nga n'essala tennaggwa yasituka musule bulungi nze ngenze Stella sooka okomewo Stella njogera nawe sooka okomewo akiri bulungi muleke ono sengaawe Stella avudde maka nga bakyasaba mukadde kano nakyala mukazi wattu agenda maaso n'okulongoosa mpola ku bbali wano nagambye kesi the Betrayal ketwolekedde naye nga jjukira Jimmy's Production ku simu namba 079 65 33 bufulumira mu Tonic Films ku Energy Center duka namba 65 kati abaalongoosa akuutanga bw'omanyi tayiro zino singa zikwatako biki ziyinza ofuuka tagali ono yajja nga abuuza okolaki agana tokiraba nka earring kange kanguddeko naye simanyi oba kaguddewa aleka kagudde wansi wano katulebe Stella yajja nga anoonya ka earring ke akamuguddeko n'atandika okukebera mpola mpola agamba sooka onnyambe ngeri gwe gy'okutte mu mazzi ntaasa kebera mpola mpola oyinza okukaasa ate wali ku munsonda keberayo kali yamunyweza mu kukebera bwati yatandika mutuga butuze yayita Stella atandise okutuga sister we bwamunywesa agali gajjudde mu bbaafu bannangiraba tutandika butandisi yamunyiga mu mazzi mukazi oti yagezaako tawa tunuulira akakazi ka Stella ka aha embeera ze nga bwe twalengedde kwegamba ye muntu nga ne bamuba musaba ye abamubibya bamukusosola njala kitegeeza yali lokyafu yatuga sister we kyali kirooto sister wa Stella yaloota nga Stella amugjawo agenda omugolokosa amubuulire bambi golokoka Stella golokoka nyina ekyokugamba nfunye ekirooto ekibi naye gompita mu ssiru mpomera otulo ngamba okumbulira ebirooto byo bwebake mukazi oti yakwata Bibuli agezeko saba ekirooto kyaloose kireme kitatuukawo bulamu bwe yatandika okuyisayisa mpola mpola yagamba eyakimanyi
kabe mu kasajja kabe muwala oba kwegamba kayibe bisolo byonna bibeerawo lwa kuwagala kwa Katonda. Yasoma esaala mpola mpola bwe yesabira munnanga amaleko ekiro naye nga kye yali aloose sisita we kennyini Stella okubeera nti abadde agenda mumutta kyali kizibu kukkiriza. Tutandika butandisi bw'atyo ng'akuba kabonero ng'asaba mpola bayibuli ng'agizza ku bbali. Muwala jjana muto naye nga munyirivu okukamala. Enkeera Stella ng'ali wano ku makya nnyo agoloka eyo ssaawa 5 mbeera ze kayina nzibu nnyo. Yasooka n'awulugumya simu tunuulira tutandika butandisi. Kakali ku bbali waliwo essimu gye yatuukira maka gamu waliwo mutabani wa Naggagga bano abasajja abafuna ssente naye nga babeereyo mu bwalo abaali wano akasimu kavuga. Kiba kizibu nnyo osanga munnakyalo ng'ayina essimu era aba mugagga yagenda okwekanya ng'akubye yawulira n'essanyu muli mutima kwegikwata agamba ki mukwano ndi bulungi oli otya sweetheart yamukubidde kyokka mutaka alimu naye njala bba nga nkulaba ananaagira asitamalinga wegala kujja kundabaye nange mbadde siri bubi era bwoba oyagadde okay kaneetegeke mbe nga nkusalako yamubuuza ogenda bba ddakiika meka ng'otuuse ng'eddakiika 3 nja bba nkutuuseeko kale ogenda kusanga ebisinga byonna mbitegese kale bayi kano kagenda bbamu muhabbati getwolekedde olwaliro kabaka yasanyuka ku makya ssaawa zino emmali egenda mumusalako essimu ng'agizza ku bbali tunuulira kali kye yalina okukola kwesuutinga kwetereeza bamugambe mu ddakiika 3 emmali egenda bba esembedde omanyi kitegeeza ki ekyo ggwe nakyala Siteera bw'atyo ng'asituka tunuulira nagamba Bannayuganda tujja bulaba bonna kubajjukira buzannyibwa maloboozi ag'oluzungu kali Jimmy the Indestructible abeerawo beera nga buvunula nate mukadde kano eri ono omukkiriza ye ali mu ekereziya asaba yali mwagazi wa Kristo nnyo omwana omutendereza omulungi tunuulira bakabonero mpola mu ekereziya alimu yeka kati ng'ajja ebweru waliwo bw'amulaba yasembera Sandra era oli musanyufu naye Precious omundi oguddako bw'oŋŋambanga nti nkukimeko tonninza oŋŋambanga fazali n'entambula n'enzija n'ensimisinga saavisi yamubuuza Sandra olabye abadde abuulira olwaleero omanyi abalokole b'ennaku zino simanyi oli bulungi era ndi bulungi toliko kikyamu ku mutwe kati gwe endiga engeri gy'otandika okuwaana ate asumba pasita nti abadde wakabi essuti gyakubye Sandra yamubuuza ogudde eddalu tombuli yakazambiwo Precious naawe beeramu kaali kamatidde pasita nga basembera ku bbala bafune taxi ebazaka laba aba ali wano emmoroka yamukanga nagwa ekigo amukanze yasiba kwe kusembera abaye bavuga batya ennaku zino mukadde kano twadda ku bbali eri roodi gwe basuubiza omusalako mu ddakiika 3 maali yasazeeko dda agibuuza ngamba kyonna kyoyagala bw'ontunuulira ondowooleza ki mpulaaninga kyamaanyi gy'oli era kyemmanyi tugenda baffe embi ebbanga lyonna akadde konna laadi agamba tujja kaddiwa nga tweyagala tukule tufune envi nga tuli mu mukwano gwaffe naye olwaleero lwensobodde okwekkanya n'entunulira omubiri gwe wabula wakola omubiri mwana gwe daba chocolate skin n'anoonako mpola kaseka
giving me a chocolate. Yasooka neyebaza Katonda obeera nti yamuwa omukyala anyirira ayina chocolate sikini. If you come, I promise. Yagamba sure. tutta omukago toli nkyawa siri ku kyawa nga batta mukago ne nakyala. My Kawala kanyirivu naye empisa ze kalina nzibu nnyo. want even to stop looking. Yagamba bwe mbanga nkulaba wallahi watallahi mbasaagala nakubeera nti nkujjako maaso wenna wanyirira kwegamba obulungi ogamba babuwa gwe weka. But you're very fucking this. Now I like this. You're healthy. Sure. Kakati nga So kamugamba nti play akatuddeko kabusitowerebwa lodi nga atandika kalira mpola like so that we can live longer and longer. yagamba funa esaala You can. gyosaba Yeah. tubenga tubeerawo nga ate twematira tubenga tetwekyawa naye sijja kusabira leero famire gyavaamu bakkiriza nnyo naye ye yagamba lwanadda asuubiza ajja saba lodi abadde agamba asabe esaala I mean you want to live? kati nga wayise essaawa eziwera seera agamba ayagala bwaka ayagala genda. It means maybe you hate me or kiringa kitegeeza nti oba onteeka lwaki ogenda mu bwangu bwotyo. My sister is home. Yagamba ayina byalina obba nga amaliriza ate Sandra kati sisita we alika mirimu gimusumbwa yeka kyokka neeka bw'abeerayo gwolaba ono talina kyaba akola ng'asiibula yayambadde bino bipatra yali situla maali ye byonna zitozibu naye nga bw'omanyiraavu boyi sisita owewuka baba bagenda waliwo yakonkona lindako lodi yasooka neyeesikamu banange waliwo alieka ani ankonkona gwaze waluganda we yaze ebiseera ebisinga ng'okyazizza nabeerawo omuntu akonkona boyi oyinza otya n'ogamba oba maali ndala yesembedde kati bw'osanga abenzinga abo mba yali asembedde eri waluganda. Yes, Patrick. Waluganda bamuyita Patrick yaze oli otya You don't grow up. kalevu yagguse wabula tokula okakasa bwe yamuleka neera bwali quite sure. osanze twafumbye akawunga akawera taataliwa taatali emabega naye mukambwe munyiivu onaani oli bulungi simanya nanti olaba onsanze mbadde mperekera ntalamulo eno My brother, ono wa luganda wange Dave, ono bamuyita my sweetheart. sitaati wange okakasa kikiggwe ogamba otya kamubuuza naye kanene ngajje kamutunuuliramu Hey. ne kamunyweza aba ye mwete Yeah. gwe fa kubikuleese ndowooza kaŋŋende oke tewali buzibu Nice time. funa akadde akalungi nga kamusiibula But don't cheat on me naye nsaagala oyende because I saw somewhere with kubanga ate singa ogezaako kwenda kijja kumpisa bubi kale mwamwamwa nkwagala nnyo kakati muzeeyi ng'asembedde Patrick mutabani wange How many times have I called you? mirundi emeka nga nkuyita toddamu 2 times. mirundi ebiri How many? lwaki nkuyita nga toddamu Explain to you. ye kino kye mbadde nka nkunyumira lwaki tokitegeera mu mutwe gwo issue done. kiki taata My grand kati taata yalina ensonga eyali emuluma ku mutima abaana bakuze wabula babeera mu bwakwenda babeera mu bwabanaaya tebaagala kuzaala bazzukulu ye alaba akaddiye essaawa yonna katonda ayinza omuyita